Omubaka wa gavumenti ya Burundi mu Uganda ow'ekitiibwa Jean Bosco Barege agamba Burundi erina okulaga enkola ey'ekisajja kikulu mu kukwataganya ensonga zaayo mu mirembe n'obwasseruganda. Agamba abantu b'e Burundi bamanyi obusambattuko kye butegeeza era balina okubwewala ennyo obutaddayo mu bbanga lye baafiirwa ery'emyaka egisoba mu 10. What would be good for me is opposition political parties to go together and contest and go to ballot and beat Pierre Nkurunziza. Nabwe kityo ekibiina kye ekya CDD-FDD kimaze okulangirira Pulezidenti Pierre Nkurunziza ng'agenda okukwata bendera y'ekibiina ekyo mu kalulu k'omwezi ogujja. Abantu abawerera ddala 12 bafiiridde mu dduka ono nga n'abasukka mu 8 badduse mu gwanga ne bagenda ku mirirwano e Rwanda ne DR Congo okwetegula ekibambulira. Abakuumaddembe mu kibuga Bujumbura n'ebirala baludde nga bagobagana ne bannansi nga bakozesa omukka n'amazzi agabalagala okusobola okukkakkanya embeera nenga buteerere. Nkurunziza yalangirira enteekateeka eno ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna era obusambattuko ne butandikirawo ng'abavubuka beeyiwa ku nguudo z'ekibuga ekikulu n'emirirwano nga bawera nga bwe batagenda kumuganya kulemera ku ntebe senga ekisanja kye kino kiggwako omwezi guno. Egwanga lino libaddeko mu mbeera y'okulwanagana okutuukira ddala wano jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2005 olutalo olw'omunda bwe lwakomekkerezebwa. Wetwatuukidde ku lunaku olwokusatu ng'akulembera oludda oluvuganya gavumenti Odifax Ndabitoleye amaze okukwatibwa ng'avunaanibwa kukuma muliro mu bantu wabula mangu nnyo ddala n'ayimbulwa. Ng'ayogerako eri eggwanga Pulezidenti Nkurunziza ategezezza nti abo bonna abaggaliddwa bagenda kuyimbulwa singa embeera enedda mu nteeko. Abakungu mu mawanga g'omukago ogutaba amawanga g'obuvanjuba bwa ssemazinga wa Africa bamaze okuyingira mu nteeseganya ne Pulezidenti Nkurunziza saako n'abavuganya gavumenti ya Burundi okulaba butya bwe baziyisa embeera okusajjuka. Ku ntandikwa ya sabbiiti eno, kkooti ya ssemateeka mu ggwanga eryo yakkiriza Nkurunziza okwesimbawo naye omukubalamuzi olwali okuwa ensala ye n'adduka mu ggwanga nga ne gye buli eno yeekukumye mu ggwanga lya South Africa. Ono nga y'abadde amyuka omulamuzi omukulu Silive Nimpagarise yategeezezza nga kkooti bwe yali mu kusindiikirizibwa okuwa ensala yaayo nga kuno kwonna kuva mu ofiisi ya Pulezidenti Nkurunziza. Ssemateeka w'eggwanga eryo akkiriza omukulembeze okukoma ku bisanja 2 byokka wabula ye Nkurunziza agamba nti ekisanja ekyaasooka takibala olw'ensonga nti yalondebwa olukiiko lwa gwanga okufuuka pulezidenti naye nga si mu kalulu kaabonna. Nkurunziza eyali omuyeekera yatwala obuyinza mu mwaka gwa 2005 oluvannyuma lw'enteeseganya okukomya emyaka 12 egy'okulwana. Akalulu akaddako mu mwaka gwa 2010 Nkurunziza yakawangula oluvannyuma lw'abavuganya okuzira nga bagamba tekaali kabwenkanya. Burundi bagenda kulonda abaka ba paalamenti omwezi guno ate olwo mu mwezi gw'omukaaga balonda omukulembeze.